Uganda tukkirize nti musobola okulwana okuprotecting obutonde bw'ensi tuyambe president bambi amafactory ago tugajje mu ntobazi abantu abo abayiwe ettaka mu tugasimbulize tuyambe government eno kubanga kati olaba singa bifactory ebyo tubijja mu ntobazi ate bigenda gamba niyo bisasula government eno eri gye bamanyiye babijjeyo fe government abantu aba people power mulabye mutyawo people power mulabye mutyawo kubanga manyi gachi gabantu oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboze egwa makerenda abagenda maaso n'okuba nti basengula abantu mu Lubigi bakikolera ddala we basalawo basalirawo ddala era babeera ne babajjamu okusingira ddala wonna we basalawo kikola bakikola wabula twabadde tuli awo nga tuva mu wiiki eyo side zabulenga side eyo bwe watyo wennyini we bagoba abantu wennyini we bazze ne bajjuza ettaka ne bazingiza n'ekitundu ekyo era abantu bakansala babadde awo nga bali mu kuba miranga bagaba n'ekino ekitugenda maaso n'okulaba tetukitegeera abantu tebannafuna na settlement endala tebannafuna we badda tebannakola ki naye ate we babagoba bagenze maaso n'okuba nga bakola ki bateekawo ekintu ekira kye batannamanya ki naye nga batandise okujjuza ettaka bazingizaawo bwalaga nti waliwo structure egenda okugendawo kati oyagala ki like twali wano luli noyogerako ku bintu bino era gwe wali mu byanayogera obijjukira bulungi babinayogera bulungi nnyo nnyini ddala obukambwe bwali bungi ku sayidi yo naddala ku bennyini be baali bajjamu surprisingly but esaawa zino ate ani agenze maaso kati nze nga sinabana kufaayo kwani munzikirize sinabagenda mu nsonga z'esatu ey'obulimba obukuusa n'obuli bwenkwe nga nkyali Matovu mumpe omukisa ate mukkirize bulungi temutema mukaloko kake ngenda okwogera munzikirize nfume bannayuganda nti bawumba tuutu abasinga obungi era y'ensonga lwaki Mwai Museveni agenda kutufuga bwatutatu kwase family yetufuga emyaka emirala because tuli bawumba tuutu nange mwendi netaddemu nze nakuwa ekyokulabirako kyangu nnyo nti waki Starbucks ogirekawo nammwe bwe bagobye ne mugitunulira butunulizi muti nebaawo nekugamba erujja kula n'ebirango bibiri negambe solution yali eriemu nakyogera wano njaga ojja kudde otema mwakano kakwataganye negamba nti nze nandi yagadde bebagobye eri government begobye eri nawo bekolemu omulimu nawo bagobe government betaddewo statement yo sajogera wajogera bitundu 10 ku kinne wacho sebo nagamba nti government begobye mu lutobazi bandi badde bagezi nabo ne bekolemu omulimu ne bagoba government bekoze ki betaddewo awo nakikomya saga tako bigambo bilala kungamba mu scientists violence na kulemesa programs zikola but the solution was very clear government fe tugobyeyo ne ati baliwo betaddewo naffe andi bagamba government be bantu siba kiri naffe katubagobeyo fe natuveewo how do you kubagobayo ekyo nakibalekera now how do you tell me nti tractor yazze netutagikumako muliro that is the real Matovu oyo yenze mwatugoba wetwavudde nti ate omukyalina ali mu kuyiwa ttaka kuki tractor nejja yesooka neyokubiri kuliko n'abakute mu mbinabina abasupervising emiri bayinza okusinga abantu 10 awo nga beeyaawo awo because we want to preserving obutonde bwansi si bwa government bwaffe era nakugamba wano nti obutonde bwensi bwe bwononebwa that's why nalipita ne kubagobawo bwe bwononebwa tebwa affecting aba minister n'aba commissioners n'aba directors b'ebitongole ne ba CEO kwanga basula mu bitundu biri raise bya nsozi bali nagulu bali mbuya bali wa tebali mu ntobazi ekyokubiri mwana omula tambula ne choppers zikola bo baziyitamu bayitamu banga amazi beganjala mu kkubo balina emotoka za mpira minene nga beti kama buyagamba tebabiwulira oyinza n'okunyiga akapesa neyongera mu kkubo bweti neyitawo now bw'omala okitegeera nti bayita bibakwatako ffe twasigala ku lwaffe kikyokola era byo balinze kabuleta gyaba gavumenti mwekolemu omulimu mugobe yayiwe ettaka sebo balinze kabuleta gyaba gavumenti oyo mugobewo oba balinze eddoboozi lya Kyagulanyi asula mu lutobazi kyenfudde nti tuli bawumba tuutu ebyokukola tubimanyi
niyo olinda bajiba government olutobazi lulungi kati noyo munemu mugobewo preserving bamala tusomesa ffenna nti entobazi nnungi n'ebibira ffenna babitusomesa nekisigala nga buvunanyizibwa bwaffe bannayuganda okubikuuma ku lw'obulungi bwe tubisuubira oli ayiwaatya ettaka yiikeemu yiika bbiri nga mutunula muti who bewitched you Ugandans ani yabaloga nze nali ku kkubo nga nvuga mmotoka obwayise ow'amagye nayagala okujja akole effujjo kunze ali mu kati ekisaawo kaliko namba z'amagye ali mu kombati ye naleeta bwene nengivuga nengireeta bwene gimuteekako n'ensente bwene mutunulya bwenti ne mukola bwenti ow'amagye mu mmotoka ye eriko enamba z'amagye nasendabirwamu nenkola nti mugamba wewe nga tujakwetaaga kakati n'atantegeera ati wulira psychology yono omuntu ng'ali muleeya siinaako cepe gw'oyinza okuba oli captain oba oli major naye kati nze tomanyi ndi general oba ndi kiki era bwe kukola bwenti ogamba enda yono ono yeesize eki honestly speaking nalimu ne Nnaalongo kale yatya ne mugamba nedda abo bajega kati otantegedde naye agenda kwebuuza oba naani yankomekkereza omusajja yavuga emmotoka tuuka ku bitaala wali ebyebwayiso ebikwata nga mugenda eri kawempe yayitawo buyisi yayimirira ku bitaala kikyadduka adduka nze nali Mark 2 agamba gayo no storage n'atya n'adduka top command ayizoga omanyi mu byakisirikale appointment esinga ranka waliwo kimanyi appointment esinga ranka kumuzayinza oganda yono because yali motoka y'amagye ali mu kyambalo agenda kuntomera ansooka yuli nembuza how do you drive nekola nti n'agamba omuntu w'osongera mu w'amagye kubanga kati yo okuvaayo olwedde kibategeeza nimaze okutegeera nti w'amagye maze okitebeeza nayinza okwanga n'emmundu agiina naye kiki yeneesigula okusonga kubanga nagireeta nengimuteekako bwenti nenkola nti wacha yavuga esipiidi bwe yafunamu bwati akaaganya ebitala tiyayimirirako naawe tulina okumanya obuvunanyizibwa bwaffe ng'abannayuganda nze nyina okukkiriza emirundi 10 gavumenti eno ebintu bingi bigiremye ne bwe banaakola batya nga tebagenda kubizzangulu ekyo ekyobutonde bw'ensi kyava mu buyeekera engeri gyeyeekerera mu bibira na biki yabitema tasobola kudda mu byesiga kyovula abasimba kalitunsi na payini nakyo forest season naye azigabira ab'ebikajjo okulimamu ebikajjo abakoze mu estate abakoze biki ebino bivaawo temusuubira kujja balwanirira mu ntobazi ffe tulina okwekolamu omulimu bannayuganda bayithe saagana kulondoola nti ani yayiyeeyo ani yamuwadde olukusa alina certificate batayina it's about preserving nature kuba bagobawo bantu lwa nsonga yes we are preserving nature tukuma lutobazi lwaffe batusomesa olutobazi lulungi abantu twekolemu omulimu tukume entobazi nze actually natuka ku ddala nti nabagamba abo gavumenti be yateekayo nammwe mubagobe kubanga gavumenti mwebagobyeyo nammwe mugobe be yateekayo kyogamba bamuwa certificate olwo lufuuka olusozi olubadde olutobazi lufuuka olusozi nerugulumira kubanga alina certificate kati lwagulumidde lusozi nammwe mutunula bannange gavumenti mbi nnyo kale olaba baatugabayo kati baleese omuntu abasajja abo very stupid Ssalongo tuveeyo we should empower ourselves and fight for what belongs to us. Thank you. If it means conserving nature, it's our obligation as a country, as individuals, not as the government. The government has failed totally in that line. Yep. Can we do it ourselves? Tubyekole. Without guidance, can we do it our way? Lwaki tukkiriza tumanyira abantu babagobyeyo amayumba bagamenye kakati ate bamaze okuvaawo mbunzenzi oyo wataka namwe abantu bakutunga mutunula bakansala bajja ne bakuba ku masimu bayina amagezi kansala walondebwa abantu 1500 bakunge bonna muli bakansala 10 be bantu 10 oba 12 bajjaawo
Government egenda okugira ababuwadde certificate ngwe mwamumaze dda musibye emigwa. Mumusibye emigwa mutwale ku poliisi. Mugambe nti ono alina n'obutonde bw'ensi. Ne certificate ye. Kati tutandika okunoonyeza tudde mabega. Ani yagimuwadde we baagoba abantu? Era ani yalagira bali abantu bagobe. Ani yalagira bali bagobwewo bwatojje. Yalagidde. Yamenyewo ebyoli. Yes. Ani alina obuyinza obwo? Kwani president wamulaba nga avaayo n'ayogera ku by'obutonde? Kati ani alina amaanyi agasiga ga president? Njagala kusaba bannayuganda ku ky'obutonde bw'ensi. Tuyambeko mukwano gwaffe, kyali waffe, muzeeyi, jjajja, Tibuhabulwa. Ye avudde n'akyogera tukuma obutonde bw'ensi. Kati mwe bannansi lwaki mujeema? Mumuyambeko gy'atali. Abantu abo bambi abali mu ntobazi ezo mubajjeyo. Mulimu amafactory ge bazimbamu mubagaane. Omusajja babajjeyo. Babajjeyo bolabanga waliwo factory gye bayita mu lutobazi mumugijjeewo. Ate mba mubayambye kuba amazzi gayinza okugenda ne bakulugusa factory eyo. Mubayambe president muyambe tutasobe factory ejja kujjula amazzi abantu abo mubayambe nebo bannayuganda bemutakomye kwekabyakabya ate batugoba ate ono yazze mulina obuvunaanyizibwa buli mikono gyammwe. Nze gyenswase wali lutobazi etegedde naye era nze lwensanga omuntu akola ekintu ekikyamu mugamba by the end serious nnyo nze tokola manyanga bino byokwesiriwaza oli avuga emmotoka kubanga wa government mbwayisa nze Matovu nga nveeri ojja bwoti tokkirizibwa kuviira andi nze sitawaana kugweno nyimirira buyimirizi kati jangu okuba head on era ogenda okulaba wewe nga anoonya bwege ng'ayitawo. I don't give you kubanga nze neeyimusa nzekka okuba muntu wa bulijjo n'enfuuka kyendi. Ennaku ezo nabadde mu ofiisi ya ofiisi nabaddemu ya gavumenti n'ensika director omu mu kitongole ekyo w'amaanyi kyekano yaggusa ebintu mu kitongole ekyo. Nadde mugamba kuvunaanyizibwa bwe nanneefumbirako ebintu siffe tubikola lwaki togende wa ijijji lwaki tokola kino ayamba nabadde ntudde kibeeta amatiriti nadde ntudde bwenti mu ntebe ng'ayina waalaga nadde ntudde bwenti adi omanyi bw'obeera mu ofiisi y'omuntu omwamu ku kitiibwa teweegazaanya nnyo. Kati oyandaze ebyo bino bikola tuba tuyambye buyambi nakoze bwenti nemugamba actually nayikyusa eddoboozi nemugamba actually let me tell you not just helping us. You a public servant. You have to serve. You have to serve us. We'll pay you by our taxes. The taxes we pay. So katondaga nti gwe munene kunze. Ne mugamba can I tell you who I am? Ha. So bannayuganda tukkirize nti musobola okulwana okuprotecting obutonde bw'ensi tuyambe president bambi. Amafactory ago tugajje mu ntobazi. Abantu abo abayiwa ettaka tugasimbulize tuyambe gavumenti eno kubanga kati olaba singa bifactory ebyo tubijja mu ntobazi ate bigenda gamba ni bisasula gavumenti eno eri gye bamanyiye babijjeyo ffe gavumenti abantu aba people power mulabye mutyawo people power mulabye mutyawo kubanga maanyi gaki g'abantu twekolemu omulimo tubijje mu ntobazi muno neemukwemu okusinziira tubijjeyo. Kale Ssalongo oyogedde ku bakulu abatutwala ekyokubeera nti bo ne we bubanga enkuba etonnyo b'amazzi gasaze bo banyiga emipiira ne gikola ki ne gyambuka. Wakati awo eyali akulira ekitongole Kcca omukyala Dorothy Kisaka omumyuka we David Luyimbaazi wamu ne yali akulira ebyobulamu Dr. Daniel Okero bagenda maaso n'okuba nti nno bayitibwa juzi wano ku kitebe kya poliisi ey'Abambega ekibuli ogenda maaso n'okuba nti bakola statement wabula wakati mu kukola statement tebakkirizibwa kudda waka gye basula. Poliisi yalaba nga kigwanidde oba ebitongole bino eby'amateeka byalaba nga kigwanidde okubasigaza mu buufu obwo. Nalabye nga bagenda maaso n'okuba nti n'emmaka gaabwe baatuuseeyo okwongera okuba nti bafaakuuza n'okukola okunoonyereza. Is justice prevailing? Bagezaako kumaliriza ekyatandikibwa
okulaga nga abakola ensonga ya Kiteezi yalimu ebintu bingi mulimu obutabawo na ssente zimala zo tugenda kwataani Ministry ya Finance Parliament tuga kusibaani obutaba Kcca ssente zimala kwange ezimu ku nsonga ziba ku Kiteezi lwaki yali bwatyo tebalina ssente zibaki sente zimala sente zimala ebyo ebikolebwa of course twali wano nga twogera ku nsonga za Kiteezi ensonga ezimu zena raisinga atubeeramu ebintu ebingi twetaaga okutematema kimu ku kimu kano kabadde kaliga sacrifice naye nakugamba era mbadde nkyogane ku radio ne ku TV ekizibu kya Kcca si be ba technical persons no banaleeta ono aliwo ne bamuwa fule nga yakulira ne banaateekayo nze Matovu ne banaateekayo nze Matovu ayogera wano nja kukola gasiya nga bali badde bakola bannange ate nze nja bivulugira ddala nnyo bannange ekizibu kya Kcca ekiri kapeeka njagala bannayuganda tubeere clear ekizibu kya Kcca ekiri kapeeka Kcca eri mu Kampala anti gambye eri mu Kampala Kiteezi ali mu Kampala kozi dwaba kyali Kampala okakasa Kiteezi Kampala division Kiteezi Kampala Kiteezi ali ku Kampala Kiteezi ali Kampala wa Wakiso aba mu Wakiso obala side zeri lwaki twogera ku Kiteezi ate nga twogere Kampala Kiteezi aba Wakiso nkugambye ekizibu kya Kcca kituula kapeeka oluusi okisanga ggulu kyekizibu kya Kcca I was very categorically clear assignment yakwasibwa etule kapeeka oluusi manyina okwegulako nebeera eggulu naye nga atagikwasa assignment ali ku plot number 1 ye president w'eggwanga lino njagala kuddamu kutegeeza abannayuganda nti mu 2000 ndozali 2 omugenzi Sebaana Kizito w'ekitiibwa kama mumuze mirembe yakwata olukiiko lw'olufuzi lwaliko abantu nga baabo yategenda baali bonna entoto baali bana n'omu ku baliwo wenzijukira waliwo omukulu Asibu Takuba Kabuye yali kansala kwaliko omukulu Henry Rubowa mummanyi wa DP block by then yali kansala yajirako bane kwa IPC one time now ne bagende wa president okumwanjulira bwe baali bakoze omulimu omulungi nga bamaze okuzimba omwala gwa Nakivubo bwe bazimba omwala gwa Nakivubo sente zaafikkawo naye mu nkola ya government sente ezo ziba zidda mu consolidated fund nibaza locating ku bintu ewalala baagenda bamuwa report ne bamutegeeza nti omwala gwakoleddwa gwawedde bulungi era ne bagu inspecting nga mulungi naye sente zaafisse ne baagala sente bazizze ne bamugamba Sebaana Kizito w'ekitiibwa n'amugamba niwe w'ekitiibwa president sente no sigenda zikomyawo tugenda zikolamu emirimu emirala egya Kcca era sente zaafika ze zaakola amakubo gano golaba ag'ekatwe ring road Lubiri ring road oyo n'amakubo amala mu Kisenyawe katwawo era kyekimu kyagenda mu record mu bintu by'omuweereza ow'ekitiibwa Sebaana eyakozesa sente zifikka n'atazirya oba kuzibba ne ziddamu ne zikola emirimu emirala egy'abannayuganda ebimu ku suggestions bye baateekayo wa M7 mwalimu recommendations kwe kufuula Kcca eyeetengeredde ng'asobola okukola ku nsonga ze with budget eyayo eyimiridde n'ebisigadde kati wali mwana muto naye abala programu eno nga bali myaka gyange waliwo olutalo wakati wa Mwami Museveni ne Mwami Sebaana Kizito Mwami Sebaana Kizito alukalangire President Museveni nti enswera ezisaasaanya y'ekibuga Kampala ziva mu State House ku byanzi by'amata bateeka mu State House nakasero abaffe olutalo lwali lw'amaanyi n'amulanga nti enswera ezijja wano ziva ku byanzi by'amata ebiri mu State House mu State House byemuteekaawo nenga byalimu
anti kati biri bali byabufuzi byabwe njagala abaaliwo myaka ejo bakijjukira lwava ku ssente ezo sebaana nga azigaanidde because oli bali baagala zibba now Mwami Museveni bamala okulaba abasajja bano engeri baali bakozeemu ekibuga kubanga okubeera meya wa Kampala kye kimu ku byobufuzi ebisembayo ku ebya waggulu n'olikoddako president era mu politics w'ensi owaddala bw'ova ku president oddako meya w'ekibuga ekikulu ekyensi eyo be babeera ab'amaanyi kasova ku president wali politically odda ku meya wa capital city babeera abaki amaanyi gonna we gava megasaasaane gwa kati ne bamanya ti okufuula Kcca independent ate oba tekikole wewava ekigambo okujja etteeka no eventually kibajje nakyo ekyo gifuula authority nti yeetengeredde yes nejja nefuuka authority naye ate authority mu kwetengerera kwayo ate ne bagiteeka under state house is that authority kati ndowooza olabe clash weeri authority eyimiriranga nekola ensonga kati eno authority niyo eri under state house era erina minister cabinet minister ne state minister kyokka nga tulina political head ye Lord Mayor n'olukiiko lwe kati njagala kulaga katogo kano and there is no such a time lwojja okusanga political head Lord Mayor ng'akwataganye ne technical wing. That time is yet to come. Si kyangu nnyo kubanga ebigendererwa byanjawulo naavuga ebyobufuzi oli avuga ebiri technical naye ate avuga ebiri technical naye avuga byabufuzi owekapeeka ku instructions zamuwa kyenjagala okulaga kati gwe buli lwokola wabawo clash kati bw'omuntu akola amakulu g'amalungi mu Kampala lukwaga agenda kutwala credit era laba tunuulira mu Lubaga muno bakola amakulu baga nti Joyce Nabosa Sebugwawo yakola Joyce Nabosa Sebugwawo yakola niyo sente ziyakoza tizaali zize kati credit n'agikola ki n'abanga agitwala why you get my point njagala kulukira kati nawo politics go bazanya ku Kcca ndoza kamwite wakifiiriza era ffe abantu ba bulijjo ffe tufunzika nga tukola ki tufiirwa kubanga bano abatufuga abali mu buyinza plot number 1 n'abali ekakeeka tebajja kukkiriza ku score that credit sebaana kizito gya sekuwalinga mukolo omwala balina okukuba kubanga singa baleka Kcca netambuza ebintu byabwe nga meya alina obuyinza obwo kitegeeza meya aba asikowalinga era mumupima kandi musajja waffe yakoze tumwongere bwafuga ebisanje ebi anti abagenda kuba president kubanga amaze obbalaga nti ekibuga kikola ki nkisobola bw'aba asobola okufuga ekibuga n'akikola bw'ati therefore that person can manage a country kwagamba oba owadde Meya amaanyi mangi nnyo kyova olaba nti bamala okukola ekyo ne bakiteeka under state house ate baddamu ne batrimming era amaanyi ga meya nagwo ne baganonako era owulidde emirundi mingi nga baga nti wa mikolo ekitegedde wa mikolo byonna bijja kuki talina kusikowalinga because opposition era wavendo enjogere gama muyo Kampala mulabe opposition bamukulembera olukwago si abaddeko sebaana yaliko olukwago yaliko abe nale mu bibogero ebyo tewaba credit emuwe toba credit kuba singa bikola eba Matavu tagati sajja meya akoze kati wabana agamba nti banna empeereza ku Lord Mayor emyaka 15 banna enjagala bukulembezi wa ggwanga ensi eba ekitegeera koza abalaze ensi eba ekikola ki ekitegeera so kyenjagadde okugamba nti kati bino byokwata bakisaka of course wano mu Buganda waliwo kye tuyita ejjirikiti oba olimanyi gye basuulanga embwa kati ejjirikiti eyo embwa obutaluluma bagisuula ku jirikiti kati lwabeerawo ekyo waliwo bakade ka sacrificial lamb akaliga waliwo balina okusaddaaka kati bugaye president yakoze nnyo era watandise odduulira olaba president bali mugamba nti tafaayo teyabagobye teyabakutte olaba teyabakutte Bosco eri political sacrificing abana abali technical to score a political card era batandise dda mulaba Museveni emanyiga teyabagobye kati yagenda basiba
mugiraba. So game ya Kampala okubeera okukulaakulana obutakulakulana okubeera obulungi, it's a political issue controlled by somebody in the names of General Salim Saleh akandwa naho ali kapeeka wali era yalina obuvunaanyizibwa ku kyetuita Kampala Metropolitan, era yalina obuvunaanyizibwa ku ba PS mu ggwanga lino Uganda, n'obuvunaanyizibwa ku byobufuzi ebitambula mu Kampala kyetuita Kampala Metropolitan, Kampala Wakiso Mukono ne some parts of Mpigi, era ne bya security yabivunaanyizibwako. Ani anabeera RDC ya ekyo kyamukwasibwa nga bwe bagabana ebintu, oli atwala eggwanga lyonna niyo yamuwa gwe ekyo ekiwayi kikyo. Kyova olaba nti obajjukira Magali nga bagoba gira dinisali yadduka n'agenda kapeeka mu kwegayirira, eti agenda wa Museveni appointing authority. Goza kyali kitegeezaki? Olaba bano bannabbanja baduka bagenda wa Jessica Alupo vice president adduka agenda wa Gulu. Kunona ki oli alina kifo ki bagenda okuvunamira bano we balina obuyinza, ono ye vice president, oli ye prime minister, n'osanga speaker agenze kuvunama, bavunamirani de facto president. Ne kati ebyo bafoot soldier tebanyigira n'ekyo kigambo twakya adoptinga ebyo sibya kutegerwa foot soldier mulundi gusooka nina byogera mirundi engage bafuna amakulu gaabyo bulungi bategere nti abafuga eggwanga lino oyo mukulu alinamu omugabo atalifugira ddala. So gojja kola ebintu nga bidobonkana bikola biti, but it's some politics ali mu play era biri deliberate. Era tubasobola kukkiriza kibuga kuseeyanga mukola ki mwagala. Gwe weebuuze lwaki twali twogera ku binya by'omu Kampala General Muhoozi yajja okulambula. Was he a technical person? Anti-gundi kati engineering brigade bano bagundi bebakirimu. Yali CCDF. Yali mu wamagezi wa president ku special duties. Kati yali bya engineering brigade mukwatira kowa. Yakulya engineering brigade? No. Yali ajukulya mu msere ekyo. Nedda yali anda. Yali akulya engineering brigade? Yali ajukulya. Yali CDF? No. Yali ajja mu ngani. Kwa Museveni magezi? Kubyala bye. Mujja bitegeera mpola. Kakati awenjawulo y'amatovu n'abantu abalala wejjira nze amazima nga bagamba mwe mumanyi, and I don't care. And that's me. Okitegedde? Kubanga eggwanga ne bwe lyonooneka tetujja kwogera byokka ebinyumira okuwulirwa abantu mu matu. People need to know these facts because these are facts. Yep. Yagala Ghana. Oli ajja kugamba bimukwatirako wa President Museveni gyali ba minister gye bali niyo ba document kyofa togabya ina amaanyi okusinga Mr. Kabanda, kubanga kyofa togabya directly appointed by Salim Saleh to be a minister. Ono Mr. Kabanda yajja byabufuzi bye NRM mu Kampala mu bufunze izo gantu mwayi Museveni yamulonda talina buyinza. Just summarizing, ono yajja kulwa byabufuzi bya Kampala bye NRM mubufunzi mwayi Museveni yamulonda naye alina obuyinza ku kifo ekyo kyoba minister allowed to oversee Kampala yekyofa togabye ava kapeeka buterevu directly. Era wadde owulya Mr. Kabanda ng'akaaba bannange kale abantu bawanjaga government ekola bati. Now who is government? Kati gwe Mr. Kabanda twakaaba wano ne tukubira omulanga government ne tukubira omulanga government kiki oli okubira omulanga ate gwe minister. So kati bino ebintu njagala nnyo omuntu gwe tuyita owa bulijjo afuna omukisa okusharinga ku matovu by'emmanyi. Buli lwenjogera ebintu bino bituyamba era ne biyamba oyo alina amagezi ateekateeka olutalo lw'okwaŋŋanga okununula eggwanga lino okumanya w'alina okutandikira. Kubanga bw'otamanya wakutandikira era ate ogenda kulwana ki? Gw'ojja kozolwana na Museveni omulwanyisa n'omuggyako era takyusa mbeera kapeeka ya controlling. Kali gwe oyagala okukyusa ebintu sooka okubbe kapeeka omugyewo. Bw'omukuba n'omugyewo omuteeka ebbali ojja kulaba Museveni nga yesettinga yekka. Abanga buno opiira bwa luddo bwa gundi bwa puulu kagire kano kayiteero ne bonna bukuŋŋaanira wa bwesettinga bwokka ne bwekuŋŋaanya bulungi ne bubeera wamu. Kati olina okumanya amaanyi gye gakola ki abafuga gye bali abatuufu. De facto president alina waali
kati gwe focus ogiteeka wano ne mulekana n'okola otya. Power lies somewhere. Ne kati bannayuganda ebyo bibatiisa balaba bikambwe nnyo biri wala. But that's the fact. Ssalongo, if you want to redeem this country, we should know who wields power. Ssalongo, nga tuli kichinga bikutiisa. Just you don't want to speak to power? Genda maaso. No, but anyway. Njagadde kulaga kizibu kya Kampala. Yes, nti okukwata Jennifer Kcca twakisabira no kumuzindalo n'ekikuba ne press conference netugamba resigning olw'ekyali kiguddewo. Ekyokubiri wekyose ekyo yetaaga kusibwa. Bino twabyogera tekimala yetaaga kusibwa. Twabyogera wano bonna gye obutambi bwaffe ojja kubeera abantu mwebiri. Naye ekyo kaali kabonero ak'okungulufa abakatuliki kyetuyite saakalamentu eryoleka enneema etalabika. Incompetence ya government yeyolekera mu Kcca. Ne ako kabonero kubanga State House yetwala obuterevu Kcca. And she's just appointed. She's just appointed and she works under instructions. While you appointing yes. Alwali kupoti number 1 wasinzira. Nawe obuyinza na bukasukira muganda we to implement. So kati bwojja n'ovunana Kcca n'ovunana weebuzi waki Jennifer Musia resigning. Yagamba wadde afuna ebiragiro okuva mu anga ez'enjawulo. Nga batamulonda. Yatuuka nga tabitegeera. Naga ndi wawani. Kubanga yajjanga omulokola ajidde ku maama omulokole balinga basinza bonna ndowooza n'akuba taata akaama ne bamuwa ekifo owekapeka nga tabiriimu. Ate ye nannyini Kampala. Kati gw'ofuka bibi atagamba kola otya gwanja tujja kukola kino. There was a clash. And that's how we come up with Jennifer, Dorothy Kcca from Prime Minister's office, tabadde urban planning to take up the city. Ebisaka tuneso otingira emitala. Era bwe nkubuuza, do you know who Kcca is? Yali akola biki? Was she a public an urban planner? They popping up then. Byavaawa omanyi bwe yajja. She was appointed. Kyofa togabi yajja ati omanyi bwe yajja yali broker wa binazi. Sebu yali broker wa ttaka yafunya abalima ebinazi abo biki bimanyi naye akimanyi so kisijja kigenda wala naye ng'akolera omukulu yamu identifying amataka ettaka lyanaagula biki nga kyaliwe namugana so akikwata mu kyogamba. Sasa chikola. Tunchikuwe. Kale katukwe mu Kampala. Mu bufunze. Nebwe munaleta professor owa urban planning. Nga yafuna first class ku mitendera gyonna. N'omukwasa Kampala. Urban planning agitegera. Ngagitegera nnyo nga ze professor wa first class. Yafuna first class ku first degree. Yafuna abuna ku P7. Nafuna 8 ku senior 4. Nafuna 25 kuba kati bafuna 2 wa 19. Ku senior 6. Esazi no bali kwa 2. Kwa 2 ku senior 6. 2 ku senior 6. Najja afuna first class ku bachelors. Najja afuna first class ku masters. Najja afuna first class PhD anti bagifuna first class. Yena nagifunamo. Nafuka professor ku myaka emito. Kitegeeza mugezi nnyo n'omukwasa Kampala ajja kulemwa. Ajidduka. Kampala is not study technical nga bobira nti just call it technical. It's a political matter. It's a political issue. Kisuka ku byemulaba kiriki ntabiro ya byabufuzi. Era tusubira Kampala kuterera nkya kale lindo onaliwo katule kyagenda okukola. Bajja kwetu omuleta n'ekyo ajja kukola. Ati ono interim. Esawa yonna vaawo baleete permanent. Nego banaleeta bagambe let them employ the best professor in the world to manage Kampala city. Agisuulawo. Hajja kubeera nga bano abazungu bemuleta okucoaching empira gya Uganda. Buli season mugoba. Kubanga temusobola kutuukiza bye baagala. Bye baagala okukola birala namwe mwagala birala. So, the same stuff.